Nkwaniriza webale nnyo webalire ddala gy'osinza okuba nga ate tulaba kasubenti bitambulira ddala bulungi. Nze Jamal ow'e Nakaseke muli mutya baganda bange abatulaba n'abatugoberera, genda mu comment section olekeyo obubaka. Ndowooza biba bisobola okubeera nga byanguwa nnyo. Of course omanyi ne channel gy'oliko ogimanyi, Big Brother Uganda. Njagala okusaasira abalwadde, njagala okusaasira baganda bange ne bannyinaze abafiiriddwa abantu baabwe, njagala okusaasira embeera beetatwalaganya bulungi. Kimanyi gye muli eyo naye ng'embeera tebatwalaganya bulungi. Sometimes bwe tubeerawo awo nga oba olina okutulaba obulamu ne buddamu tukuzaamuko ku maanyi, era ebintu bye tukola sigamba nti munnange waliwo watusasula. Wabula it's a calling, sometimes tugiyita calling. Noba nga weekanga olina okutunula mu kamera, ne oba wakazukuka ewaka n'ogamba akantuleko mu kamera, ne oba oli mu kyalo, ne oba oli n'ogamba abantu bange kambeeko ne kye mbagamba. Waliwo olutalo olugenda mu maaso, nnyingi ezibadde zigenda mu maaso ku social media, naye olutalo lusinze okubeera nga lwa bulabe, lwe lwa Sheik Umar ne omulwadde Honorable Muhammad Segirinya muganda wange. Muhammad Segirinya gwolaba awo mulwadde, era nga mu mbeera yonna tusaba ayongere ajjanjabibwe okusingako awo. Sheik Umar musomi wa dduwa Nansana, bale sigenda mwogerako nnyo, naye waliwo ebintu ebitukaka nga tulina okwogera bannaffe abatabimanyi babitegeere. Sheik Umar oli musajja musiraamu, nze Jamal, ate nga abasiraamu tuli ba Luganda. Nina akatambi akamu ke nabadde ndaba ng'oli ku ssimu, ng'oyogera ku ssimu, olina gwe wadde oyogera naye n'ogamba nti twalira Segirinya essimu bwakkiriza nti yansobya nga musonyiwa. Ekirala oli n'akugamba nti bwagigaana n'ogamba ojja sonyiwa gw'otamanyi. Obusiraamu abamu mutusaasire ffe twabuyingira bukulu nga tukuzeemu. Gwe muganda wange andaba omusiraamu, naawe atali musiraamu. Kino kirimu ebyokuyiga bingi nnyo. Sheik Umar ofa ki? Myaka gyo gy'olimu gya buvubuka nga nze, tonatuuka kaddiwa. Emyaka gy'olimu gya muntu kubeera nga njagayita malala. Sheik Umar okusinziira ka vidiyo akabadde kasatulatinze ku gundi zonna, well and good. Tetumanyi biki byaliwo wakati wo ne Segirinya, naye ebitono bye tumanyiiko enjawukana yali ya omwana omuwala eyajja ng'omulwadde, ne birabika bulungi ku baffe ab'amawulire abamu ffe twaliwo. Nga kiki ekikutuusa ekyo okubeera nga okaatiriza nti oyagala nnyo olabe nga Segirinya alambadde, nga famire ye ekulukusa amaziga? Sheik Umar, nga kiki ekikutuusa ku ekyo? Ne wabaawo obutakkaanya, abantu akantu ak'obuntu kaaviirawo ddala. Abantu tulinga nsolo, ekintu kufa oli abalowooza baagenze ku kyala, n'ojagaliza munne mu lujjudde lw'ensi, n'oyagaliza munne okufa mu lujjudde lw'ensi, nga tokomye ku muntu omulwadde yekennyini, n'ozingiramu ne famire ogirabe ng'ekaaba ng'oli alambadde. Baganda bagamba kamwa kabi kassa siroganga. Sheik Umar singa Mungu akeera ku makya n'ajjulira Muhammad Segirinya n'amujjulula mu bulamu bw'ensi, ensi ogenda kugigamba ki? Era ogenda kukinnyonnyola otya? Ye abaana ba Segirinya n'obannyonnyola otya? Byonna by'oyogerera biri ku internet. Etereka emyaka 10+, etereka decades and decades,
ebyasa n'ebyasa ogenda kunnyonnyola otya omwana wa Segirinya ng'akuze? Ye abaana bo banannyonnyola batya omwana wa Segirinya ng'akuze? Aba famire yo. Famire ya Segirinya ogenda kuginnyonnyola ki? Kamwa kabi kassa Siroganga. N'asirise teyejjusa. Sheik Umar ogamba oli mulombi wa dduwa. Bw'oba olomba edduwa, abalwadde bagenda kutandika batya okujja ewuwo ng'olomba dduwa ng'oli mu mbeera ey'okuba nti otuuka n'okwagaliza. Olina entalo nnyingi z'obaddemu. Waliwo tujjukira olutalo lwa Grace Khan. Walwana olutalo lwa Omulangira Suuna. Waliwo omukyalo n'omuwala omulala naye wali oli naye mu lutalo. Entalo nnyingi z'olwana. Waliwo omuvubuka omulala muyita Sefuko ali awo TikToker. Ebintu bizze bibeerawo naye bannayuganda balaba. Just know nti ekintu bakiwa buwi budde. Abantu bintu by'oyogera biri ku internet ebitagenda kusangukako lunaku lwankya nga n'abaabitaddeyo taba willing kubisangulayo, nga abazzukulu bo, abakyala bo, abaana bo, abantu bo abakwagala bagenda kubiraba ate bibakosa. Gwe biyinza obutakukosa naye oli mu kuvunza abantu abakwetoolodde. Ekigambo by'ofubutukamu bya butwa, bya busagwa, bisaanyawo busaanya abantu bakwetoolodde nga bibakosa era basigala n'ebiwundu ku mitima gyabwe lwakuba tebasobola kukugamba Ssekawumaru. Era teri muntu gw'oyambyeko oba gw'oyamba mu mbeera y'essente n'ebyenfuna nakera ku makya nakugamba nti Seeka wayogedde kiki ekyo, bajja kusirika. Naye ffe si lwakuba tetukwagala, oli muvubuka kuba toli mukadde, gwe musajja gwe tuli mu myaka gyegimu sina kindi okubanga nkusinga, naye nga lwaki otuuka ku ekyo ng'oli musajja musiraamu ne bw'otandibadde musiraamu, lwaki otuuka ku ekyo okuyimirira mu kamera ne bakuggyako ne interview n'oyogerera omuntu eyaliwo? Ssekawumaru gwe Mungu gw'osobola okujjulula omuntu. Muhammad Segirinya embeera gy'alimu si nnungi. Muhammad Segirinya tali bulungi, yeetaaga kusabira busabiziddwa adde engulu, kaddemu atakatambuza obulamu nga ggwe bw'otambula, addemu abeerewo yeeyagale nga ggwe. Ekintu kyaliko olwaleero busobola okukyuka ku makya nga ggwe okirimu. Ssekawumaru oyagala kutugamba nti ggwe kati watuuse ku mbeera okuba ng'osobola okusalirawo omuntu bw'anaaba tazze kwetonda ajja kulaba ekinaamutuukako. Yeetonde. Okay, tetugaana. Embeera yaliwo yonna Segirinya gye yeenyigiramu yagikolanga mubaka, yali kansala ebiseera ebyo wa Kawempe akiika ku Ggombolola. Bw'abeera kansala, omwana oli omuwala n'addukira eri abantu ng'asaba buyambi. Bwe yali ku TV yasaba buyambi. Era amawulire ago gaaliko ku Bukedde TV. Fe abagoberera ebintu tubitunuulira ate tukwewuunyiza nnyo. Wadde abadde yakunyiiza mu mbeera eno olwaliro badde okeera ku makya n'osirika n'otayogera kigambo n'ekyo. Ate wakyogedde, wakyogerere ku muntu omukyamu, omuntu alina abagoberezi, omuntu alina abamukkiririzaamu. Kiri Segirinya kye yakikola, yakikolanga kansala, yakolanga omuntu omubaka w'abantu. Era yali ataasa mutuuze we kwe kukwata omulambo n'agussa mu mmotoka n'agivuga mmotoka bbiri ne bazivuga mpaka wuwo nga n'abamawulire kwebali. Era wali toyagala bamawulire. Era omuwala kye yagamba essente z'ogabaagaba mu bivvulu n'essente z'ogabaagaba, kubanga details endala sijja zigamba bantu batulaba, but ffe abamu twogera buli bwe tutula mu kamera twogera with facts nga tuzirina nga ziri recorded, nga tuzirina nga tolinawo oyinza kwegaana kintu na kimu. Sitwandyagadde otuleete busungu bungi nnyo
kubeera nga tukugirayo details zonna okuva ku empaka awo wooli olwaleero. Gwe olina okgenda mu kamera ne weetondera Muhammad Segirinya. Gwe bigambo bye wayogedde byokka, gwe olina okgenda mu kamera n'omwetondera. Ekyo olwaleero kuba gwe bw'obanga osanga oli bulungi toli ku ndiri nga Muhammad Segirinya, oyogedde kyaki? Bino ebintu bya duniya. Kala tewali bye tugenda kufuna, byonna tugenda kubirekawo. Bw'anaagenda gy'agenze ng'okuba embuutu. Bw'afa okuba embuutu, osanyuke. Bino ebintu bya duniya, tewali kye tugenda kufunamu, ffenna tugenda kufa. Ekitwawula nti nze mba nkusoseeyo oba ggwe oba onsoseeyo. Tewali kirala, ebintu by'edduniya bibamaliramu bwereere. Tikibiina na nsonga lwaki tuba twemalamu olw'okuba nti nno dduniya. Abagagga abafudde bameka bagenze n'ensimbi? Ye babaziise batya? Babaziika mu nnyumba? Owaayi, oba ssanda ziba za njawulo ku ze bateekamu. Essanda gy'ogendamu n'omugagga binojjo gy'agendamu. Wansi w'ogenda efuuti ziba ze zimu. Lwaki otuuka ku muntu munno omulya mmere? Lwaki otuuka ku muntu munno n'otuuka ku mbeera eyo n'ogamba njagala nkulabeko ng'olambadde nga famire yo ekaaba? Lwaki fumiitiriza? Lwaki otuuka ku mbeera eyo? Lwaki mwagala okutujja emize? Kabamu abantu abo mikwano gyaffe. Tetubadde tetukulinaako buzibu ffe ng'okyakala bibyo omansa ssente zo gw'ozeekolera tetumanyi. Tetujja kuteekawo nnyo biri etugambe bawulira nti omansa bicupoli. Tugenda kuteekawo mbeera nnyo eri awo, naye ffe nga tetukulinaako buzibu. Wabula wakutte ku muntu w'abantu. Ate n'otakoma okwo n'omwogerera ebigambo ebibi, ebigambo ebikaawa, ebigambo ebisigala nga bikosanze n'oli noono ne famire ye yonna bonna balina ebiwundu ku mutima. Akalaba katambikaako ng'oyogera emirundi nga 10. Mbadde siri wakola vidiyo kubanga saagala tubiteekemu bya bufuzi. Segirinya Muhammad wa National Unity Platform, gwe tukumanyi gy'ogwa. Nze ndi wa National Unity Platform. Kino tekiriiko kya bya bufuzi. Waliwo mukwano gwa Segirinya wa NRM gwe wakosezza. Mukwano gwe gwe mmanyi yakabye n'amaziga nga tulaba akatambi kano babiri. N'agamba naye teyandikikoze ku Segirinya. Nga ye Segirinya yali akola mulimu gw'alina kukola nga kansala egy'emirimu, nti tulondebwa ne tutwalibwa ne tubaako n'ebintu bye tukola mu bitundu byaffe nga basinziira. Era bwe bakera ku makya wali nga waliwo ebiriwo nga kinkakatako kera ku makya ne ŋŋenda ne nkikola. Wakoze kyaki? In fact nze njagala obikyuse bwe kiba kisobose, naye bw'oba owulira nga tekijja kireke, wabula bw'osirika tewejjusa. Sirika ebyo bikome, leka kutukosa kuba ffe otukosa buli w'ofulumya ebigambo. Umar oli musajja musiraamu, basiraamu tuba ba Luganda. Komyawo omutima guli ogw'obuntu. Yimirire okitwale nti kale oyo singa abadde muganda wange, singa muganda we yali ku ndiri bw'atyo, singa mukwano gwe asembayo nga yali ku ndiri bw'atyo, tewali nsonga lwaki osookera ku makya ne weemalamu Umar n'otandika okwogera ebintu ebitakwatagana, n'otandika okwogera ebintu eby'ekisiru, n'okaaba n'amaziga naye nga ky'okaabira okaaba musajja munno abeerekaawo alambaale. Kubanga bino byonna byaliwo ffe ab'amawulire twaliwo. Bwe twali tugenda omwana nga omulambo bamugutwala olwedde twaliwo. Era Segirinya ye yatuyita.
ate waliwo ne bataayita waliwo abamu abatambula obutambuzi ne bajja naye okusinziira ku muwala amawulire ge yafulumya agaali ku Bukedde kuba akatambi gyekali amawulire ago era nga byali bituufu ebyaliwa ebyakuliko byonna ebyatuukawo lwaki okeera ku makya n'ogamba munno n'ogamba njagala mulabeko ng'alambadde awo agudde ofaaki Seekawumalu lwaki osika omuguwa essaawa zino n'omusajja ali kundiringa n'olulimi bw'aba ayogera owulira akozesaamu kamungi takyasobola kwogera musajja yeetaaga kusabira busabiziddwa awone yeetaaga kuteeka mu maaso ga Mungu awone Mungu amusaasire ya Rabbi entalo z'olwanye ggwe singa buli omu yali akola bw'atyo tetuzimanyi wala n'olutalo lwamulongira Suuna n'oyiriba Grace Kani n'odda ku baana ba TikToker n'odda ku baana abalala abaana bangi bonna b'olwanyi nabo entalo kati abayimbi oyina b'oyamba oba mulimu abantu b'owaayo ku busente actually kikuyamba b'owaayo ku busente bwo ng'omuvubuka yenna kuba awo wooli oli mu malala ag'ekivubuka ge tubeeramu tewali nsonga lwaki obeera kisobola kera ku makya tugamba nti ate Seekawumalu ate simanyi oli mu malala ag'ekivubuka ng'omuvubuka yenna bw'afunamuko ku busente obutonotono obuli awo infact obwo busente obw'ekinaku tosigamba nti busente obw'ekinaku busente obuwaga abavubuka n'otuuka n'okwogera ekintu ng'oyagala olabe ku Segirinya ng'alambadde yimirira mu kamera omenyewo ekigambo ekyo kuba ffe watukosezza kati oyinza obutakoma ku kutukosa okwo kwokka okubanga atulinga abalinga abasobola okubaako n'ekintu ne tugamba tukakkanyeemukko genda mu kamera weetondere Segirinya weetondere ebigambo bye wakoze eki ebigambo bye wayogedde Seekawumalu genda mu kamera nga bwe wagenze mu kamera ng'oyagala olabe ku Segirinya ng'alambadde nga famire ye ekaaba genda mu kamera weetondere ensi weetondere eggwanga ne bannayuganda n'abawagizi ba Segirinya ab'e Kawempe n'abantu ba Nuupu byonna bizingire wamu actually weetondere bannayuganda bonna ku lwa Segirinya ogambe mbimenyeewo tusobola okukusonyiwa nga bannayuganda ensi si nsanyufu musajja gwe bannayuganda si basanyufu ebyo ebintu bye wayogedde byokka wandikikoze ku muntu nga mulamu awo tituyingira entalo zammwe ne tumanya nti kale lyava eri Segirinya yakunyiiza olw'okugjayo omuwala yali afiiriddwa omwana n'amuwa emmotoka ne bazivuga omwana n'agenda n'aziikibwa oba omwana omulamu ne baguteeka ewuwo kitwandigambye nti kale ezo entalo z'abasajja zibeerawo bwesikasika omuguwa abamu baba banoonya ssente baba bakola ki kuba Segirinya yali ali mu kuweereza bantu by then yali kansala ebyo ebiseera yali ali muweereza bantu era abantu abaamulonda kubanga omwana yayimirira ku TV n'agamba nsaba buyambi ng'abantu bonna bakaaba bukaabi omwana omweganye nti omwana si wuwo ate n'oyimirira mu kamera n'ogamba omusajja oyo kyeyankola n'okaaba n'amaziga Seekawumalu genda weetondere Segirinya weetondere ne bannayuganda bw'onooba teweetondere bannayuganda olina abantu boolese amabwa ku mutima tomanyi biki bye balowooza kati ffe tomanyi biki bye tulowooza kuba bye twogerako bye ebyokungulu kino kirabwa bannayuganda bonna naye tomanyi bye tulowooza tuyinza kudda ku musajja ali awo ali mu bulumi obw'ekitalo ennyo ng'akaaba mirundi emeka gye bamujjanjabye yakakomawo e Bulaaya naye bw'akomye eweera embeera egaanye ntetenkanya kumutwala kumujjanjaba okyogedde ali mu bulumi obw'ekitalo naye n'ofulumya ekigambo bwe kityo ekigambo ekyo mbimenyeewo nsaba kunsonyiwa bannayuganda mwenna be nanyiiziza kuba wanyiizizza bangi bano tewanyiizizza bannuupu bokka wanyiizizza buli munnayuganda wanyiizizza buli musiraamu wanyiizizza buli mukatuliki wanyiizizza omulokole ebigambo byogedde nti waseeredde twavudde mu bintu by'obuntu wabivuddemu gwe ne weeyambula obuziina bwo bonna n'olaga ekko eriri ku mutima gwo
gwe jagenda okufa agenda kukola pate oba kati gwe ogenda kuwangala emyaka ebyasa byonna. Ekinjawulo kiri kimu nti tufa naye like time yokka budde bwokka nti nze nfudde ku makya gweojja kufa lwaggulo naye ekikulu ffena tugenda kufa singa bajjajjaffe bakyaliwo singa bawangala emyaka 3-5 naye Mungu waba akyakubiseeko akasubi ng'okyasobola n'okuba ng'ofunamu kasente tannakuwaayoko ku mbeera nzibu gy'olaba ate yagikuleetera era zaazikuleetera wandibadde oyiga Seeka Umar wandibadde oyiga jamuako obuntu muvubuka munnange beeramukaako obuntu jamukaako obuzadde Segirinya alina taata we ne maama we abamuzaala alina abaana baazadde bagenda kuwulira ku internet bino ebintu bigenda kumalako emyaka n'emyaka decades of years nga balaba omusajja omukulu yavaayo n'agamba kitaabwe nti ndagala nkulabeko ng'olambadde awo nkulabeko ng'oli awo olambadde famire yo ng'ekaaba omuntu alina amagezi ategeera kyokka ng'ogamba oli Seeka osomera abantu edduwa omuntu asomera abantu edduwa yabudaabuda abantu n'abasomera edduwa n'ayongerako ku ssaala zaabwe ne muzigatta n'asobola okuba nga Mungu abawulira. Kakati gwe balwadde ki b'okolako bw'oba ng'osobola okuvaamu ebigambo ebikaawa okukira omukususa? Kiki ky'osobola okunnyonnyola eggwanga? Okuliko okgenda wansi ne weetondera Segirinya ne weetondera ne bannayuganda kubanga watukosezza. Ebino ebintu byo si bya bufuzi. Wakosezza munnayuganda yenna. Wakosezza owa NRM, owa DP, owa FDC, owa NUP. Wakosezza buli muntu yenna yawulidde akantu wamukosezza teyasigadde kyekimu. Ekyo kimanye bumanye oba bali tunafuna bakikubuulira. Bw'olaba akavidiyo kano omuntu yenna nga tannalaba Seeka Umar njagala okasharinge agende akatuukeko akalabe nkusaba musajja gwe okalabe emirundi n'emirundi olabe obulumi bwe nnina. Bwe mba nze nnina obulumi bwe buti golowooza maama wa Segirinya alina bulumi ki? Gwe musajja gwe bwe wakedde ku makya n'otunula mu kamera bw'oti n'ozoogera. Segirinya alina abazadde nga gwe b'olina maama wo ne taata wo. Segirinya alina abaana nga b'olina abaana. Segirinya alina omukyala. Segirinya musajja musiraamu ye Muhammad Segirinya nga gwe bw'oli Umaru. Kiki ekikutuusa awo n'oyogera ebigambo ebyo kubanga ffe abamu twabadde tusirise nga tukulese naye tulabye kituyitiriddeko nnyo bino mbikoze luvannyuma lwa mukwano gwa Segirinya wa NRM mukwano gwe n'agamba omusajja ono teyandikoze bw'ati ku musajja ono n'ayogera bw'ati waliwo munno ayogera munno okufa musajja n'atulika naye n'akaaba amaziga lwaki oyogera bw'oti omusajja gwe kiki ky'oyagala mu bulamu oyagala ki? Ogenda kumaliriza ng'olwana buli omu mu midiya olwana n'abamawulire olwana n'abayimbi olwana ne bannabyabufuzi naye nga gwe naawe olina ensonga zo tebeza ensonga zo kubanga awali omukka tewabula muliro gwe gwe bagamba gwe osaasaanya ebikyupuli ku bivulu by'abantu gwe gwe bagamba gwe okola ebintu eby'enjawulo ebitategeerekeka gwe weetereeze nga gwe olwana entalo zo so si kuziyingiza mu bintu byakufa okufa tebakuzannyira mutebapate olwo ebintu ebirala Katonda byatuwa omukisa ogwokubiri teguliiyo kugula ku nsi kuno obulamu bw'ensi tubeerako omulundi gumu omuntu bw'afa aba afudde tadda aba tagenze kukyala mu kyalo kati gweyagalize munno okufa gwolowooza ogenda wangala emyaka emeka omusajja gwe genda weetondere ensi weetondere bannayuganda si basanyufu era gwe obiraba eyo gwe n'obeera eyo n'osooka n'olaba ebintu n'obitunulira nga woobiraba bw'otyo ago malala ga kivubuka ge gakutawaanya gino emyaka gyaffe bw'oba teweebeereddeemu ogenda olaba nga amalala gayinza okukusuula malala ga kivubuka naye kikutawaanya kati busente bwa kinaku bw'oyina tewali kirala kikutawaanya waliwo ekintu kyolaba nga omuntu n'omwana omuto nga tasobola kera ku makya n'oyagaliza munno okufa openly ng'ensi eraba misana ttuku n'ogamba njagala nkulabeko ng'olambadde nga famire yo ekaaba gwe musajja gwe weetonde bw'oteetonda ensi si nsanyufu nkubuulidde Seeka Umaru ensi si nsanyufu
Weetonde, kola ekiwandiiko, genda mu kamera, weetondere Muhammad Segirinya ne famire ye ne bannayuganda. Ojja bba omaze okutunyiga ebiwundu kale nga tugamba kale oba oli awo yakikola tategedde. Naye weetonde, tewali kisinga ekyo. Ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.